Ajatizuula omusango gugenda mu kusinga olw'ensonga teriyo poliisi bukugu bwa poliisi bwonna bw'ojja n'ogamba nti nno muwala wange baamukwata ate ne wayita emyezi 6 n'oteekayo omusango ogwo omusango guliyakitingirawo immediately bakukutte n'ogendera ku poliisi bagenderawo mu ddwaliro ne bamukebera nti byakozeseddwa eggulo ebifo by'ekyama tebiringa birina kuba awo fayiro neekola ne bakakasa nti ono yakikoze niye obaga waayitawo ebbanga eddene n'ebigambo byazze ng'ayogera musamanya ate enkumbi ate mu katanda waggulu mu mutima akimanyi bulungi nti omusango gugenda mumusinga era mu statement gye yakoze jjo ng'ayogera yataddemu statement egamba nti baagala kunzita ani agalo obulamu bwange buli matigga baagala kunzita yagikoze yabika ayagala kudduka yakitegedde bulungi nnyo nti omusango gugenda mumukwata gumusinge omusango gugenda mumusinga ate yaddeyo mukomera kubanga gwe gumusinga olw'okwononera eri obudde erinnya biki sente aba alina ate yeekusiba oba okuwa engasi kati ayagala kucoma kyovula bayakazzemu ne mu luzungu they want to kill me ayina baawa obubaka abatategeera Luganda Jatizuula alaba nga ye ne yavaayo n'akabira mu kamera n'asiiga olutambi lwe n'asooka n'atukwata bw'ati buli mukazi nakati era amaziga gakyatulukuka kakati nga ye nga maama alumwa tula ne hajiwo akuweyo miliyoni 3 muggalewo omwana wo mugambe onsonyiwa omwana Abba Mayanja byayogera to a large extent byali bituufu lwakuba nti nno yabyogerera ku kamera ng'ate abigamba taata we naye nga to some extent muki mukyamu omwenge kituufu oba ebintu omukulu Jose Chameleone byakozesa byo si birungi mu bulamu bwe obulamu bwa mukulu Jose Chameleone nti tubwetaaga ayina okubanga asalirwa amagezi kuva ku bintu ebyo naye nga ebintu ebyo Chameleone tagenda kukeera ku makya agambe nti avudde ku mwenge wabula balina funa ddagala balimutege nze nali nnyo omwenge ebika bingi bwenjogerera nnyinza okuba nga nnywa ekika kibaba 2 oba waddanako soda kugambye n'omwenge sikyayagalirako ddala omwenge osobola okunywa omwenge n'osesema n'owulira nga n'owagukusembereza tegwayagala okukuba Chameleone yeetaaga ekintu ekikutega ddagala eryo ettuufu ng'ayinza oddimutega yibakadde kati omufuna omwana omuzungu atudde oluzungu lwerwo ayogera ne mutandika ate Abba tokitisa mu bantu bakulu kitiibwa oyinza otya okuddaawo is an American what do you expect alina okubabuulira nga bwe kirina okubeera kino kye kiri ku taata wange si muguuli alina kye yabadde teyeebaka bw'ava ku nguuli n'akwata emiti tagivaako emikwano ava mu sho n'adda mu sho ava mu sho n'adda mu sho ava mu sho n'adda mu sho aba mwetoolodde kino kye kino very honest people Uganda is like a pretense olw'okuba omuntu akuyimbira bulungi Chameleone waffe n'owagira weegendezi nnyo abantu bonna abadefendinga Chameleone they are defending him because he's a good artist not because nti byakola bituufu oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda Sekukulu eyingiddewo ennaku katubulako ndowooza 2-3 atugende maaso n'okuba nti twejovaana wabula wakati ennaku entuufu bula ennaku ezibeera mmeka ziba 3 anti leero 2 Monday Tuesday Sunday so wakati nga Sekukulu etuuse waliwo omukyala omufumbo oguze taddata w'ebintu omutwala mu kyalo otwalireko ate abeeka beeyagali wabula mukazi gwe bw'otuuka mu kyalo genda baga nti bbaawo yaguze ebintu ebyo naye ng'amazima taguze yadde katoosi k'omugaati mwebale kubeererawo babbaaba mmwe abakyala nga mmwe tubanoonya ne sekunoonya yenna yenna aba CD omusunsuzi erinnya eryange yataddemu ssente aguze ebintu kuva ku buddo kuva ku ki byonna n'atuuka naga maama omuko aweereza byonna nze sirina yadde kenguze nze sente ennaku zino za munyoto zimbuze sikyalabirako ddala ate ng'oluusi abijje ne wa musajja mulala ate kati ate ekyo ate ono omwavu aba talina kyakukola alina kugumira ekyo bw'atugamba
mama wamalaka leta mukubireko kasimu mwebaze nga bakikubira munnange tata gundi jebale obubaka bwotuweereza bwatutuuseeko kanabeera wali naye buza bubaka ki abayitegedde bubaka bwewatuweeza bwatutuuseeko mukadde si nnyo nekisindika negene kigamba mukadde si nnyo munnange noki oli musiru si nnyo wataddeko ki tubeebaza abaami mu bufo n'abasajja abatalina bulungi maanyi ga kisajja bannange kubawo nnyo genda mu maaso mwalayo akantu tugende agala kasaza guno gw'omwaka nabo bayitiraawo ng'olwo alinayo ki bannange ngaonyirira omwami wange anfaako ammatiza kumbe mu byomumatiza talina contribution wadde akatidi bwe kati baneiba bebayambako neiba yamutuusa ku ntikko buli kimu naye nga aliwo nga kifaananyi n'omusajja abamu abaafa amaka endiga yabatomera asobola osigalawo omukazi n'atalaga ati nno nkugobye genda kyokola naye nga alina ewalala wakola ki wafunira bagenda neweerabirira kulabirira mukyala mulabirira ng'alinayo omusiru abantu abasiru tebalina buwowo mu kamwa abaana abo bamanyi okukola ebyo ebyekisiru obulungi babuuba obudomolo bw'amazzi nga batambula ekkubo lyonna naye gwe omukazi omussaamu ekitiibwa mpozi mami mpozi liriri bwe mula tegabeera nakawowo mu kamwa akubawo bikube obukyala bwe buseka maanyi ga kisajja eno tulina kubeera na bibiri sente n'amaanyi g'ekisajja namulabyeko oyo naye nga era omukazi naye musiru busiru ate atugyeko obusiru sisobola kubeera na sente n'amaanyi ga kisajja at the same time sisobola kuba tebikwatagana era omuntu yeno yenna nga agenda kuwa emitwalo 3 ng'akumaliriza ate ng'oyagala kutuusere ku ntikko oba musiru tuweeyo omugagga ogu alina amaanyi g'ekisajja mubale ng'asobola okumala mu bulire eddakiika 4 ng'akuliko nti agalaliko obufufu gatandise mutandika gatuuka mu byemizannyo ng'akyakuliko ng'alina sente taliyo teri alina budde obwo abagenze kukola nze kati abakazi ekibanjagaza mbawa ssente teri yali anjagaddeko nti nyina amaanyi g'ekisajja era siina mukazi gwe nali ntuusizza ku ntikko bukyambaawo kati oli wagayanaga nti ogayina era abakazi abakulimba bebiri bwe tusoose kati ate nange ze nyini mbawulira nga mbaliko abakazi nga mpana muyenze ensinga nigamba era agala kunziba anakubowa omulaba aba yagala kunziba nze ensinga ntya Commander in Chief mpozi general wange mbugwe bakuwana erweru wange yalumba kasese mugagga abeera n'amaanyi ga kisajja tebikwatagana lya parallel gwe omuntu eyanoonya ssente tasobola kubanga alowooza nnyo sex kazze okola kamala era tomubuuza bingi nnyo alowooza diiru ze konteina eziva Japaani mpoziwa ate omuzze bwebyo omukazi kyobola abakazi abasinga babeerayo na babiri abeerayo n'ow'essente n'omwavu ate nze kindeeta mu sex nze kindeeta mu sex kunyumirwa abula si kunyumisiza ggwe okitegedde nze nyingira akasaawe nga noonya ssanyu nga nze wabula sinoonya ate ssanyu ndiwe ggwe ate anoonya ssanyu ddi waggwe be bano babaasi abafuna abakazi ab'emyaka 6 n'amukola byonna byonna amukole ki ate omukazi amuweeko ku ssente n'owulira amagumba nga gabwatuka ninga gwe omugamba no problem ninga omuntu gw'oliko ennyama yava dda ku magumba olaba nga bulowo weeta ebisambi ennyama eri yokka neggumba liri eri munda ng'oliwulira buwulizi ate omuntu osatako obeerayo kwetuusa ku ntikko si kutuusa oli ku ntikko ebigambo mu bisabikeko kale eno ye the weekend show tubeerawo buli lunaku olw'omukaaga natugeze mu bode tubeerawo mwebale nnyo mwebale ddala okutulindirira ne sekulinda yenna aba CD omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli era tuzze n'agaliwo mu bujjuvu oba agageze maaso kubanga gatambula mu wiki ku saidi eno nina Bukenya Media mukadeke kamu nina Benito Omuyuda ate saidi eno waliyo Kanso Namutebi mu buufu obufa kutuuka anti abakyala ng'abo
abakyala kati tumanyi oba mufumbo oba si mufumbo. Ayi ni mufumbo ayina the peaceful one. Bawa mwita the peaceful. Kati bwaba mufumbo kwene empewo tumusuubira obutalabikako. Olaba nyambadde jaketi simala gagonda. Nyo olaba ngonda. Onafuye. Kati kitegeeza mu bulangiti tasobola kuva abanga avaamu omusajja n'ateeka evivi. Ate omukazi yenna batono nnyo ku 100 balinga 5 abasobola okugamba evivi ero ne balisindika. Ali wali wasoli mbuulira ogenda kumalako omwaka nga togambye omukazi nti nno munnange mpa nga viviri erikola bannange kati kwene empewo kansona mutaminga we mulaba tasobola va waka pozi ng'omusajja waayina ssente waba ayina ssente azoluvaayo naye ng'ali mukko engeri y'obwafu yavumuko kansa nalaba vidiyo eno nga buza ku bantu bukajja kansa nasanyuka bukajja kuba omusana kansa waliwo amusooka wano awange ani amusooka wano kansa kuba omusana tansanga nga bosi kyali mu introduction buza abantu tugambe mbalamusiza bannange basebo ne bannyaba abali eyo tuyingidde ennaku enkulu mwegendereze olunaku olukulu olwo mululabangamu olukulu kale bayina engeri gye batutemba akatambaala telunaku lwanjawulo ne si lwanjawulo n'endala enkuba weba kutonyera ejja kutonya guba gwaka ate buziba essaawa talina westopinga nti leero omukaaga kagumala essaawa 8 nga zikyali 6 singa olunaku olwo lwali teruziba lusiiba lwakidde n'ekiro kyalo ne kiba misana twaligamba ndi lwanjawulo naye olunaku olwo lulinga zino kati omwenge gunywe ng'omanyi nti nno enkya abantu bwe bakwetaaga abaana bo mukyalawo omwenge gunywe ng'okimanyi tadde ne school fees weziri zijja mu maaso mugule emmere naye kungiriza kukozesa nsobi tokisussa nnyo kukozesa nsobi kuvuga motoka onywedde ebiki ebyo lunaku lulinga endala leero lugenda kuggwa enkya tugenda mu boxing day ekiwaatule tuveeyo ate tutandika okutunuulira school fees ez'omwaka oguddako kubanga n'abamu beebuuza mwaka guno okoze eki nange bye nali njagala okukola sibituukiriza bulungi naye nga mbabugambye nti alhamdulillah kubanga katonda wampa obulamu nga bwendi kitegeeza ebirala byonna bijja kusoboka exactly so amanya Bukenya Media nkolera kusula motors jangu ogule emotoka ng'okyali mulamu oyite munaku enkulu nga ate tewejazika tuli ku bigere Bukenya Media ali ku 0779 21 0779212141 obeera ofuna Bukenya Media ku nsonga ezikwatagana n'emmotoka okusibuka wali kusula motors emakindi bawabula mu byalaavu bannange akusasula consultation ebiseera ebisinga nkolera bwereere nange ebigambo bemba mugamba biba binyumira nange enyugwe mulimu gwokola ng'onyumira alinga badijje bijje ng'ali wano mu byuma oyinza n'obutamusasula benito obuuza ku bantu baku Bukenya Media amiina bwe yatta nazuukira yazuukira naye nga teyatufiiririra togenda waawo Bukenya wamabuuza abantu ennaku nkulu singa teffe tufa ndabye Bukenya nga wawa n'amagezi nange kambawo amagezi mu nnaku zino enkulu musajja mwamutta abayudaaya banno bamwefuulira omu yamulyamu olukwe mwenkoko olagiwulira geeko abatulaba n'abatuuliriza olwakokola bu musooke muve ku bantu bansookeddeko bantandikiddeko nga nze wano ebya mbadde ngenda kwaki piece of advice banna muvubuka wennanga oli eyo weekwatekwate mu nsawo ojjeyo akasente k'olina ofubiitirizeemu kajjawo ebiroozi kajjawo ebizibu byolina mbadde manya akajjamu nange mweri mwegera akase agezesa bugeza kyona buli muvubuka alina akasawo akasawo kange tutera okubeera nawo buno buwaleti awamu buli mu mpale akasente we kaba tekasobola kumalawo bizibu bwe byolina kalye byokuba gwe sooka olowooza ekizibu kyolina gavumenti ekizibu kya nnyumba kibayita opportunity cost you forward the word njagala kuzimba nyumba ya bukadde bumeka 5 mbadde nkusaba abiri abo galye
tolowooza ku kirala galye lya ssente ne sekulya lya yenna ssente gula empuuta ennene temesa oludda lw'embuzi olulye kyonna batali musiraamu lye embizi awo mbadde nzija mukama wa bannange kubanga embizi ewamu okuba gyetandikira benito si ku kyeno eresheri ku musingi gwa busiraamu tugikoledde ku Old Kampala mpaka nekirekoma amateeka ago genda kidda mubaidangu oba yagala abisalemu very serious on the matter kwata akasente akali mu wallet kabale okabaze muvubuka gwe lowooza ku kizibu kyolina bwe kibanga bwe kabanga akasente ako tekasobola kujjawo kizibu kyolina lya kalye tolowooza tosabira ssente omanyi mulina saala lya buli mu mukama kubisaamu ssente zino abamu basitwala ku basawo baganda abamu balokole abamu balokole atawe njagalira abasiraamu siwulirangale musiraamu agamba mbuleta ssente ezo nzisabira n'okwata ssente ataano n'oziteeka wali ku katuuti pasitala aliko kugamba mbu omwaka ogujja mpozi mwezi ogujja ojja kufuna ddiiru mpozi lya akasente mukwano lya kalye mitwalo 4 ennyumba ya bukadde 2 ana tegasobola kuzimba nnyumba eyo alye ssente ate n'ekirala bw'oba olinawo ssente ngera ntonotono bino bibagamba muno simengu omwaka nga guggwako ntwala basa mu kyaki sooka kulowooza nnyo ku bantu babeewaka obawadde kyenkana bawe ebintu emmere obulanga enkoko gyoguze waka zimala n'ennyama awo kyaki girowoozeeko tolowooza ku kyaki mu kusooka Katonda bakumatiza abantu babeewaka mb'ogenda osanyuse Katonda kale Katonda owulira omwagala naye ate sente gyozitwala balala be bazeyambisa sooka osanyuse bantu nze nekyobusiru kye nagambanga ndize kya busiru era ndaba tokikolanga nze ekimu eky'ekkumi nakiwanga muzadde wange nze ng'ekimu eky'ekkumi kye nanditutte kiba kirungi okwebaza okiwaayo naye nga mulinze ngamba banga ye Katonda w'okuki niwe oba olina kitono tesanyusa muzaddewo kubanga agenda kufa eno ensi tagenda gidda ojjokka abanga agenze kasobuuza kuba abaddewo butongole tubadde wano nga tukugeya ono omwami n'agamba nti kwene empewo kansonga ddala mufumbo tetugenda mulabako wano nga yateesa munakatebe tukajjewo ono n'asibawo ssente ne mugamba nti kanso ajja era gwe uyamabuuza era wazze wali ng'ayogera ne mugamba kati oyaani oyo nnyoko era seeta azimuwadde oli awangudde ekirungi vidiyo eno bajja giraba okuva ku ntaaniikwa buza makumulabi tugambe ebigambo babuulire ku magezi ga Christmas eno n'ennaku enkulu tugende mu bigambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbulamusizaako nnyo basebo ne banyabo abatulaba era abatuuliriza okusinziira mu bitundu ebyenjawulo gye muli. Olwaleero omwezi guno gubadde gwa kiyongobero eri Obuganda eri bannayuganda bonna fena ng'abantu okusookera ddala baganda bange ab'ensenene bazzukulu ba Kalibbala ntuuse okusaasira kwangu okwenjawulo ennyo gye muli olw'okuvibwako mukadde waffe Nelson Kawalya Katonda yamukowodde ng'abadde yakamala okujaguza emyaka 5 mu bufumbo. Tubadde twakeesiba ekimyu kya jjajjange Gabunga ate olwaleero nkeredde ate mu nnaku ey'amaanyi nga mukadde waffe Joyce Sebugwawo wallahi nga naye Katonda amuyise Sebugwawo bawo omukyala Joyce Sebugwawo agenze naye ekintu kino n'omwami ono n'omwami naye atugenzeeko kino no kiturekera ebibuuzo bingi nnyo. Buganda busigaddewa buyimiridde butya abantu abensi abantu abenkizo bwe batabanga batugendako mu mbeera nga tennyonyolebwa bulungi abamu batandise ogazunza nti balabika battibwa bikibwe bityo waliwo obutwa obutambula wano na wali naye ffe tukkiriza nti Katonda yabatuwa era Katonda yabajjeewo tugume wamu tugumire ddala Buganda lwazi
tujja empagi endala zigenda kuyimirira. Amina. Nga tugenda mu Ssekukkulu eno bino bye birowoozo byange nsanze Bukenya akittaanya ti bannange nga tonnawa oli akuli wala mufe nnyo ku bakadde bammwe abantu abasinga mumala obudde bungi mu mabaala ne mutukakasa nga mulina ssente nga n'olugogo lwewammwe lwagwa bannyammwe bafaanana ng'ebizibu kitaawe alinga endagaano enfu oli eno ogula bberere bambi mutuyambe mulabirire bakadde bammwe mubabeererewo olaba n'erinnya ly'omwenge talimanyi Bere yagwayise berere. musiraamu tamanyi na bika byabwe Mugula berere sose n'ensoka n'entya engeri gyali muyivu kirabika ekyo kika kya mwenge Kali gobadde weebuza berere wamuwadde. berere paka bw'endowooza nti ono musiraamu talina Ali ku bereya amuyita berere. abali aliko bigamba mu bbeere bannange abaana bawala abalina amatutu bwegati muddeyo eka ewammwe kyankizo nze nalabyeko paaka ng'ekwatiridde bweti ne ngamba abatusumbwa balina bulijjo balina nawo gye bava bazzeeyo basi zagenze nabalabye nga bangi bwe bati nga bagenda ne ngamba era kale muddeko ewaka ffe mu busiraamu kino kitusomesebwa nti nga tonaba nakugaba soko kakasenti ab'enjuuyo baki bamativu omwana alira emmere ku kisaanikira ky'ebbookisi ku bubega mbogwola oyagala abantu bakakasenti Ogenda kukola charity. tekiraga magezi tekiraga bugunjufu bye byange Kale tweyanza nnyo tweyanzege. omugaga waffe ku kyali tetwakomawo omugaga wange nkyali naye Wabula bannange Bukenya. bikyaganyi tetuukiriza eri enkola egamba nti nno wali talina ssente sente azirina nebikyaganyi Nezino enseke ze muwagalira ku sho kwennyini. Kale akatugenda kuzigwayo ate kati tugenda mwogerako ndi tulina mwogerako kwenese ate nafunye n'omugagga omulala kasigwa motors tuli tuti omumanyi kasigwa nja kujjayo wakasigwa. Kati alisali mukubira akala katugende mu tujja kuddawa. tannasasula Kale katugende mu nsonga ezigenze maaso n'okuba nti ziba olunaku olwaleero yeno weekend show egenda okuba nti esembayo mu mwaka 2024 tujja kuddamu okusisinkana nga tuli mu mwaka muki mu byaka oba mu pya era 20 anti amasavu simanyi bwe gana abayisa kati tusiibula mu bwamu tuyinza okulya ennyo emimiro negiziba tuyinza okuba nga tuggalawo omwaka tulina okudda wano tujja kudda anti kati leero kye tugenda okukola tugenda kumenyaamenyamuko omwaka mu ddakiika 3 buli mu butonotono entertainment wise wabula njagala tusooka ku butopics busatu obwapeninze tugende mu mwaka buli omu agenda kumpa ennyimba ze 5 ezimukoledde mu mwaka ojja kumpayo story 5 ezikoledde mu mwaka mukadeke kamompeeyo concerts 2 ezikoledde mu mwaka n'abayimbi bo 3 abakusingidde oba abayimbi b'osinga okwagala omwaka 2024 nga tetunagenda eyo tusooke mu topics okusookera ddala twabadde n'ekivvulu olunaku olw'eggulo ekivvulu semavvulu ndaba nno Benito yeewuunyiza ama ekivvulu okimanyi ekyabaddeyo kasoka Bukenya omanye ekivulu ekyabaddeyo togatta omanye ekivulu ekyabaddeyo si byampaka sibya bibuuzo tubagenda kukubanga ogudde ekivulu ekyabaddeyo ejjo tokimanyi kale atwabadde n'ekivulu ekya the Ebonies ekivulu ky'omwaka kyagenze maaso n'okuba nga kihappeninga Bukenya media at least ye yabaddewo nga womumanyi nti yabeera all round ayinza okuba nga alina ku byagenze maaso n'okuba nga akola ki ng'alaba mbuufu obwo Bukenya media the Ebonies yabadde n'ekivulu ndooza kyagabye kakigalewo omwaka mu bivvulu ebyakabeerawo mu mwaka 2024 mu bufunze abamu ku bantu abagenda okulya obubi Christmas be bantu bananyine ekivulu kya Ebonies bambi abazanyi ba Ebonies gundi bamuleese omukyala nakawunde bamwanirizawo ku kisaawe mu bitibwa ebyamaanyi baleese Sanja endagala ne bazirekayo Ebonies engeri gyekiri nti nno bo ekivulu babadde bakikoze wabula ennaku nga nnya Christmas etuuke kirabika abagenda kyabadde nga abiri kirira ne mabanja Christmas bagenda girira mabanja bali mu babanja mwabaddemu abagenyi abakulu bokka ate ge bajjidde bwereere mwabaddemu Ssanga Lyambogo ne maama we mama Najjinda owekitiibwa mama Kimala mama Najjinda be babaddemu n'abalala baweyita awo mikwano
abantu tebasusse 10 mu kivulu ekiramba era omuntu obedde ajja okuyimba kyabadde ku Serena omuntu obedde ajja okuyimba ng'ayimbisa essanyu ne ng'ayimbira tebbeemu kyekivulu ekikyasinza okusala mu nsi yonna si mu Uganda ng'ogyeko ne kya Ssaalongo Siraaji Ssaalongo Siraaji ate yalinamu ku bantu waliwo abaali bawagaawo naye wali nalabyemu abantu babiri abovunaanyizibwa n'abalala nga 4 saalabye ku bantu bawera 10 mu kivulu Gwembe saalabye ku bantu bawera 10 mu kivulu omanyi nsonyi okusala ekirimu omanyi lwaki neewuunyiza nti ekivulu kino kyabaddeyo nze ebiseera ebisinga bwe mbanga ekivulu kikimanyiko kuba si waabivulu nnyo simanyi lwaki ekivulu ekyo reka tutandikireyo tuveeyo lumu mutandikidde mu bivulu buli we tujja twogera ku kivulu ekyabadde si bwe kiba tusooka na kivulu zabadde ziwera obulango bwabadde buwera kuba nze nakirabyeko ku billboards zokka ate nga billboard eri wano mpozi Makerere wano n'okulanga kwali kutono anti target ebadde yaba abeevuga ababiraba ku billboard ati basale ababeera ku Twitter tulina kyakola byadde by'abazungu si mwe mu nzigo wamera ne sente nazirabye Nzadde meka pozi 15 byadde 15 basa zisa miliyoni tebo miliyoni 3 alina okukyusaamu n'aba n'ataano linako nadde wano anti bossa musajja mukulu gyabadde emitwalo 15 emitwalo 2 platinum zadde miliyoni 5 weddu nga weefunira emmeeza wadde emmeeza kubanga najjenda yadde yabwereere yabadde nga guest of honor yinza okozesa guest of honor n'omusasuza bossa kiro kikuwa ekyokuyiga nti okusinziira ku myaka gyo aweza emyaka bantu balaba se batajjuza ne bagamba kati eyo gy'emyaka gyaffe katugende tukaabye bossa alina emyaka ng'emeka era badde bagenda kujjala sokoleka kanso ekivulu kino tokigattako onoonya okunkubya ayingira 5 mu obadde ontegekera emiggo njirabye abantu bamusuubiramu ebintu ebyaki ebyekikulu era audience egenda mu babosa tukisuubira nti nno ye audience ya Sebatta n'okukakkamuko wansi era yeyabadde esuubirwa yesuubirwa naye ate bosa byazannya byakyana kito agenda n'omulaba nga alina akawala wakabusa waggulu wakakuba kiisi bukenya atukomaawo abeera ku tikitoko ng'akola ebintu by'abaana abato kati abantu abakulu ne batya okugendayo kubanga bagende bajagenda n'abaana baabwe balabanga bagenda wange tomuyisizaamu nnyo gaali abaana abato tebagenda bagamba bosa azanyira bakulu kati n'abeera ng'ali mu confused society naye emyaka egyakyuse nkula bwegala okwogera naye ogenda kwogera nze njagala ongabe nti bosa teyeeyerusa bosa yeeyerusa ebyo byonna byakwekozanga nti omusajja kati ekikutu ali kyebyo abantu abakulu bamutya abato bagamba yazanyira abakulu ate abakulu bagamba ajatuwemula ali mu confused society who is the confuser and the confused kati ensonga lwaki ekivulu kyamusaze temwabadde muwadde omulema kyekivulu ekikyasinze okusala omwaka mulamba ne Ssaalongo Siraaji ne Gravito Mutujju bamusinze mu bufunze bw'obanga okuzeemu ku myaka weewe respect ngawe twalaba ku kivulu ky'abasebatta nga bajja ku stage nga bambadde amakanzu abakyala nga bajje kuyimbira mu gomesi kitegeeza omukadde omwana yaleetanga maama we bajjajjaawe agende alabe nga talina amukenyera yonna ekitasoboka kubeera mu kivulu ky'abaani ky'ababosi bazanyi balungi naye elementi eyo kubanga tebategeerekeka tujja kukulaba omusajja mukulu kizigo kikwoki okutaakawala kasitudde mbaga nange besi kyasobola sigenda genda wa Benito sigenda soka genda wo kasoka ngende wa kaso ampakanye otekawe buto kaso na masiga gagala ku ampakanye kati submission yeje tulize kakati okusokera ddala twetondera abatulaba olw'ebigambo Kenya byayogedde nga bivoola mukadde waffe kye bayita art oba creatives kubeera oyingira omuntu okitegeera you become something okitegeera tugende mpola maaso andi the opinion ya discreet samu bagenda ne Dr. Boss abantu banjawulo babiri
Oshitegeera tekiriko myaka abantu abakulu baganza obwana obuto abayina okuyingira act eyo okulaga nti bannange kino kyemukola kyesittaza olaba nze n'akaagala wali n'abalaga olaba nze banabulabi nga nzannya n'abaana bano nekibameza olutiko ku mubiri okitegeera nalwankubadde ebyo biriwo ebityo tetusobola kudda wano omusajja oyo omu ku bantu abakwatiridde ati ono okitegeera nti abayimbi abasinga bagendayo ne bamuggyako ekyokuyiga wano nawali aluddemu eno industry ebyo bintu byebakola amazima tebabifunyemu kusinziira we balina bifuniramu samu bagenda nze n'omugenzi Katolu Bwama wemma ngezaako okwogera ku ati waabwe mbalaba nga balinga abatambulira oba abasobola okutuuka ku ngeri za bali wagguluko singa abadde muziri ensi ng'ebiyiiye babiteekamu ekitiibwa industry eno bannange ya creatives amazima politics yagikuba yonna in all angles and bagezaako just kukola ki reviving at 47 of Ebonies okubanga ddala ne turn up yabadde bwe jade myaka na musamba did not to advertise that much okitegeera if people were appreciative of their content some bagenda yazanya yali appearingako mu movie ngazanya the Rwanda genocide and that movie oshitaba nga storage yazanya nzibu oshitegeera so I don't think it is right or it's not even fair okutula wana amazima notandika okubanga tumukakanya nga tumidimininga olwa platform ene tono feje tufunyeko those people have walked the talk abasajja balwanye n'ebintu nga balina CDs zino ze batokoloza bugwe bati ebyentambi naye nga bakulaga nti ekyabatwala mu art tekyali sente bakitwala nga ki it's a talent. True, the turn up was down. 47 years of the Ebony. Yes. Emyaka na musamba. Awutwandibadde tuyuza. Sebata yalikuana mu ebiri. Bagirangidde bbanga ki? Oshegera. So waliwo ne Ebony ze badde ine ekintu kukyokulanga nze kanjogere waawo kukyokulanga Ebony ze bbanga lyonna teranga bbanga ddene. Bwobanga ogigoberera ebbanga lyonna lyebadde kula bonitaawe Ebony teranga nga kosho myezi 3. Ekyo tekibangawo bwobanga oli muntu abagoberera bo balanga in fact balabika bwendowooza balabika bayina abantu baabwe nga baba bashuwa koze Ebony bagigadde buli kaseera bagiggala naye nga balangidde wiki 3 ku mwezi gutya nze ndowooza that came at play this time round nga ba celebrating 47 years badde ndoza kushuwa nti nga bwe tukikuba wali ale njagala mbajjukize bimu ku byakubye factors nyingi ezeetera ekivulo okusala omuyimbi ng'ogyeko okulanga kokka ne media presence yo saagitegeera ng'ogyeko okulanga kokka njagala obajjukiza nti Ebonies yakafiirwa omundugwa okitegeera ow'olugave omu ku bafounders abadde abateekamu ku ssente bagezezaako kugezaako kiggata ne bakomyawo Nakawunde abeere ng'akola bamuleesaawo nga Nakawunde we yatuuse yakoze appearances ku TV ez'enjawulo ng'alaga olugendo lwe ng'agezaako justifying nti siri mukulu kwannamulabye ng'akidefendinga awo kusanyuka ng'agamba awe napiyalingira awo nalina emyaka 17 olaba nebintu wabirabye okitegeera nze saagenze ekyo sigenda nabuzaabuza muntu ekisooka akatiketi kabadde kabbeeyimu nabuliddwa ntwala okitegeera wagulira maama n'ogenda newamoti muwegendi emu ku lunaku lwerumu ono kyandagala bituufu ntolina musajja nina omwami naye omwami wange the peaceful one budget yaffe ina ebintu byetambuliramu ebyempolampola tetunnatuukawo awo wetwagala okuba tetunnatuukawo tuli mu kuyiiya kyova olaba muleseeyo nemba nga nzija badde naakatuuka wano nesimu mugirabye ate nga ŋŋamba waliwo bw'olina okugenda okukolaki okuyambako kale Benito dakika 2 tuveewaawo tewagenze mu Ebony saagenze nabadde siina ssente agaliwo nga tonnatubuuza nga gye tubadde tuyambe otuweereze ku tiketi z'ebivu tugende tubirabe nga ku bingo ekyo kiwedde genda mu mabuuza genda mu maaso ndabyeko Ebony wera neteekamu ekya 15 nzije nkuleetera olugambo naye ma yateekawo sente wiikendi ewedde that was my mom 47 ogenda erinnya lyokoze oba liweyongera okukola ligenda okusobozesa okubanga tokyasasula kivulo kyonna sina linnya lye naakoze buganya bwatuuka abagamukayi muveeyo
Adisi Bukenya media. Oyo abane ticket oyo mulaba tasola swaziwa ku kivulu abane ticket nga tanajja kulwanira ku gate abane ticket wano kati abane kuyingiza bu baby mama abane obuntu bwe buno bwanuno obuntu bwati abane obuntu bwe buno bwanuno manyi wabayo obuntu bwe tunu we bamwejangira ko ngabaka eno ticket Benito magenda ngagamba kantu gwe jineta no dayo Benito dachika bili tuvewa tukiriza tugane ndi Ebonies bakadde nakawunda ayinza okubanga si mukadde naye Ebonies bakadde anti baade ba celebrating ana musambu myaka mikadde ngeza batandika kugira nga fete tunabazalibwa nga bowe bali bakuba okategedde kati group ene etambudde nga ate recruiting n'abaana abato same group kati awo babeera akavuyaawo tagali kubanze mbabadde muko physically mbadde mbalaba nnyo ku TV naye naliyo ko physically mbadde nzijako mu show yaabwe for the first time nali ndowooza walabayo shame unofuka physically yali ku Mamerito gena match cancel muveko sorry nenda show yaabwe yasooka mu bulamu bwange physical show naye ng'olaba oluusi ebintu bye bakola noga abaana bano nga bakadde mu myaka okukola ebintu ebyo lwe wasooka ogenda mu show abali 47 years balinamu abaana abali 25 abali 23 kati buno obwana balinamu awo ka show ngenda mu maaso amanya atali kutambulira balinamu busession obwa music obwo okuzina obwo bukyobo abasajja abakulu simanyi obanziremu mwogere Dr. Bosa akutta okugulu kw'omwana akuwanise akusitudde bwati kati sometimes ofeeling nga mukadde munange kana kodi yakayigirawa okirawo ekintu ekyo kati nyinza okukiriziganya ne mukulu Bukenya mu ekyo 47 years naye nga you're still recruiting other younger bloods into the same group and still doing the things that you used to do when you were young omuto n'atabeera ku muto omuto yali ku mukulu it is acting tusobola okukikiriza but the perspective of the viewer yabeera alaba ki nyinza okugamba nti eyo fact eyaleetedde abantu obutataaninga apo naye nze ngamba nti kyabuzeemu okulanga n'ebbanga lyabadde ntono okulanga kwabuzeemu bazibadde ba celebrating emyaka 47 nze baana mpise nga billboard nga gyenda bayoka kuba ntera nnyo okuyitira ku luguudo olwo olw'emakerero olwo nga njiraba eri egi naye mbadde ne ku TikTok ebbanga lyonna bakole ku press conference TikTok omanyi TikTok bwetambuza ebivulu omanyi sebata ekivulu kya TikTok eminti ekivulu kyewe kyatambulira ku TikTok sebata yalina kyuza ate sebata abantu bali bamulanga ngira deliberate buli omu yamulangiranga bulangizi out of courtesy about a deliberate thing 47 years nolangira emyezi 2 mpozi 3 oyagala kulaga nti corporate nnyo oyina abantu abaana abataba kubagidde ebbanga ddene nga bajja nze bonna sinze oyogera ku kya media presence nakati nze nkyalina ennaku y'amaanyi ku ngeri ekintu kino gye kibadde kiteekebwa mu media olw'ensonga emu nti ze nkitegeera lw'omu ku bakyali bange yabadde ali ku ttiimu ekola ki esettinga up kandi kyokka olaba videos ze bwe ŋŋamba kino tukigerageranya nga bwe bajja mukyala Seninde mu paliamenti kyabusiru bayira kamba bulire we tunatulako kwogera kwekyo ekintu siranga konso bibantu gye bali bakoze nga kufulumya Rosemary Seninde parliament otunulira naluyima mukamanga reference oje wulidde Bukenya byagala tutandikirawo bekanga bwekanzine bagamba nepera sematimba muveeko ngamba oli kyambadde Ameria kyambadde some of them mistakes zondaba bagamba Bukenya ffe batugamba mbuleera Bukenya tetukulonze nawe bali bakulonda jjo wa NRM naye kuzimu ku nsobi ezaakolebwa nga nsaba zireme kuddamu kufulumya Rosemary Seninde wa Kisu full stop n'abantu waliwo abeekanga bagamba Ebonies yabaddeyo bannange mbasaba tutandika okwanalizinga byawedde maama Seninde nze nsonyiwa mu butongole olaba
ne Coca-Cola ne Pepsi bakyalanga ninga products zabwe zitambula okufa Nairo bakyalanga libatekawo n'ebirabo waliwo neri bagiyita liti liyo liti kale tuveyo eyo kuba akade thank you so much Bekaja Tumala Hajati Zula yakomyewo mu mawulire wabula tasalikako musale Hajati mukambwe nnyo agabira buli gwe kasoba ngo ina kamera akuwerawo interview unless nga toli interested mukuwuliriza oba mukumukyaza nga gwe wabidda buzibbali but essaawa zino abamole bangi abaga nti nze ankubiddeko nanga ankubiddeko naye mukambwe nnyo ndoza ngenda kutandika ne kanso Namutebi kusookera ddala Haji yaweebwa bbeeyi Hajati mukambwe Bamaseka yabayisizaamu eggaali si beeboka NRM yajeeganye misana naga mwami Museveni takoze kimala mu buufo obwo n'ebirala bingi Nyazaala oye yamulese ku ttaka n'ebisigadde njagala okubuuza naddala ku sayidi y'amateeka Haji yaweebwa bbeeyi Hajati omuwaabi is going around nga ayogera kino na kiri tekirina ngeri ligale gye kikosaamu Haji n'okukosa ye kennyini Hajati n'omwana ali wakati onoonyezebwa obwenkanya n'ebisigadde tusookerewo nja kudde ewa Kenya kakati ekisookera ddala Haji yaweebwa ebbeeyiro Haji waweebwa bbeeyiro ebiseera ebisinga eyimirira ku nnyota 4 oba 3 ekisookera ddala omusango gw'olina you have a right to apply for bail okitegeera judicial officer n'atunulamu n'aweeyinga are you credible enough ogwanidde totataaganye kunoonyereza na birala byonna tobeeko engeri gy'okyusakyusa ekyokubiri basinziira ku basurities boleese a fixed price of abort nti olina ekifo ekimanyikiddwawo okolaki wokisobola okusanga then ne tutunuulira basurities bo beeyisa batya are they substantial okitegeera nti muntu wankizo abaze okweyimirira ne tubatunuulirako kakati ye wamala okuweebwa bbeeyiro munnamateeka Muhammad Nsereko namuzze ebbali namubriefinga namugamba kino olaba bbeeyiro eno tugifunye because tuzanya amatatu buki bulungi first and foremost Haji mu mbeera yonna ogenda kusomoozebwa ng'ofulumye togeza n'oyogera ku musango sirika remain a suspect osigale nga koti kuba bbeeyiro esazibwamu osigale ng'owooza basobola okukunonene ova wabweru kino ekintu okutuuka gweyenzikirisiganya kuffe nze mmanyi waaliwo enteeseganya wano na wali tekyajja buzzi nti munnange bannyonnyodde amateeka gonna ne bagamalayo no waliwo okukkakkanya kakati Hajati Zula alaba nga ye ne yavaayo n'akabira mu kamera n'asiiga olutambi lwe n'asooka n'atukwata bw'ati buli mukazi nakati era amaziga gakyatulukuka kakati nga ye nga maama alumwa okitegeera yayita wano ku Nassa abantu kataba mugajambule kale essaawa zino ye jjukira nti this is a criminal case it was between government Uganda versus Haji Mwizera kakati wa state bo bakola gwabwe they are there to prosecute most times mu criminal bana abantu ba litigants tebafuna budde kubakkakkanya okitegeera nti Hajati Zula yeti yafuna abantu akozesa Uganda abantu akozesa kooti kati nzoloba sikitegedde yasoma kati munnaffe ali yatulaba tugende maaso ng'ogonzaamuko mu Luganda Zula atuula bw'ati n'atunuulira embeera gy'ayiseemu n'atunuulira omusango bwe gutambula ye mwennyini n'abibala n'agamba bino nno ndabika n'ebisse bigere naye omuntu empewo ekola ki enfuuwa kyovola teyawerawo kukamera luli eri kati amaze kufuluma n'alaba nga amazima abantu bagenda bajja attention ku kintu kye kati n'agamba abakamera muli luddawa akizeemu amaanyi addemu akipike kati Hajati ali mu kuzza kintu akiwa amaanyi akizimba bupya azimba emisingi yazeeyo ku scratch script yali ajagisudde kati abassa empya okitegeera Hajati Zula njagala okugamba bino ebigambo oba tebannabikugamba oli mukwonoona omusango gwonna aguyiwa gwonna baprosecutors bagenda keera nga balina okuddayo mu kooti nga there is nothing to try anymore yes ezo audio zoli mukuta kyovalaba ntera nnyo okugamba abantu ne baba bakuwadde state teekamu akasente akako ofune private lawyer abeere ku watch brief awo ng'akugaidinga
Kyolina okwogera ne kyotayina nti baloya bali azaabwerere mujja kiwulira kino mugenda kiwulira buli muntu agenda kirozaako ajati akiwulira kati akiwulira ekyokubiri ajati Zuula olutalo wakati wa Nazaala ne bakamwana teri agenda dduwangula kwasifa abalutandika waliwo n'olugero bageresa nze okusanga Nazaala nsanga amaki amalaalo these people let me tell you it is proved omwana omulezi n'ennyina bali bati babeera wamu bakwatagana but fe abaana abawala okuzza laavu ku maama ebiseera ebisinga tumala kukola kikuzaala n'oyitayo muleba n'ogamba yalumwa bwati okyegera naye ffe abaana abawala twagala nnyo bataata baffe lwaki oba nti omwana omuwala ebiseera ebisinga balimwa n'okufuna abaami ng'alina gwakompeyalingako nze kitange yali akola bwati yali anfaako nnyo. Most girls adore their fathers and they look for qualities that are like bagala omuntu abagale nga taata waabwe dadi waffe yaletanga omugati and what have you kakati Zuula nze mu bitono bye ndabye muzina ensonga nfunzafunza n'abalala bafuna omukisa ogwogera Zuula teyayagalibwa mu famire watayagalibwa yayingira lwa bulungi na mabina n'obuwoomi kuba maama bino ebigambo byayogera wallahi ddayo emabega maama yagambako nakulabula ng'oleeta ejjinni eryo nakugamba ne Kanso Muhammad Nsereko yagamba nagenze mu kooti nagenze okulaba omusibe wange naye yaŋŋambye maama yaŋŋamba ng'afukamidde amukaabirira okitegeera kitegeeza ki nti webadde bafunangamu obutali okukkaanya nga mwize rajjukira ebigambo bya maama gwe wajja wano nkuzimbira ekkalina maama yaŋŋamba naye ng'amagulu ganfuukidde amagulu yali atambula bulungi sanyu lya kiwato kaakati bye bino byatandise okwejjusa kaakati ajati Zuula agenza okulaba kazaawo matakyayika ajati Zuula agenza okulaba nga kino ekintu kikalubye okitegeera n'avaayo n'amugamba Nazaala nawe buli mwoyo n'abaana 8 buli mwana ne kitaawe basajja 8 nawe wazaalazaala dda katutandise okwerangira abakazi ng'ensobi luli najja wano ne mbagamba bannamawulire tulina ebintu nga tubyonoona Zuula kamera gye yasooka okutuulamu ye yayonoona Zuula bano bongerezaako bwongezi basajjula kisajjule Zuula yerabidde nti fe wano tunoonya likes na views okufa obufi yalowooza we tutula wano bwe ya empathizing fe tuva wano nga tugenda nga tusanga ba peaceful ones ngagamba baby bayuze bodda nkusaasira okugulu ekyo twadde kigattako era Zuula na muganda wange maliriza mu ddakiika emu ajati Zuula nkimanyi olumwa ng'ensigo efuuka ensigo bukenyo lyamaliriza nkimanyi olumwa naye amazima ajati Zuula ensonga zino zikutte bubi ffenna tuli bamaama ebyamateeka birekere bannamateeka Benito okuleka ng'ogamba nti ogenda va mu musango guno gubeere dropped out agute buti omanyi emisango they can be dismissed for want of prosecution omuntu waba taliwa prosecuting about witness tebaliwo nga kiri awo kisango yes for want of prosecution kisevinga obudde bwa kooti tigundi yabula omusango tegukyalina sabu neje gugwera bula omusango guveewo tula ne hajiwo akweyo miliyoni 3 mugalewo omwana wo mugambe onsonyiwa yajja bubi kale Abukenya media there you go Hajati Zuula back maaso ga kamera okufa obufi here and there Hajati Zuula olunaku lwe yagenda mu kamera ng'omukyalo we wakyogedde lwe lunaku lwe yayokya kubanga yayogera ebitakwatagana n'agenda mu kamera ey'okubiri n'abanga ebigambo bye bikontradictinga era mu bigambo ebizze bimugambibwa bazze bamugamba nga naye akimanyi bulungi nti Hajati Zuula omusango gugenda mu kusinga olw'ensonga teriyo poliisi bukugu bwa poliisi bwonna bojja n'ogamba nti nno muwala wange baamukwata ate newayita emyezi 6 n'oteekayo omusango ogwo omusango guliyakitingirawo immediately bakukutte n'ogendera ku poliisi nebagenderawo mu ddwaliro ne bamukebera nti byakozeseddwa eggulo ebifo byekyama tebiringa birina kuba awo fayiro nekola ne bakakasa nti ono yakikoze niye obaga waayitawo ebbanga eddene n'ebigambo byazze ng'ayogera simanya ate enkumbi ate mu katanda waggulu mu mutima akimanyi bulungi nti omusango gugenda mumusinga era mu statement gye yakoze jjo ng'ayogera yataddemu statement egamba nti baagala kunzita
ani agalo obulamu bwange buli matigga baagala kunzita yagikoze yabadde ne Zubeda yakoze ne Zubeda ne Faru baagala kunzita n'amala n'akiddamu ne mu luzungu kati kirabika ayagala kudduka yakitegedde bulungi nnyo nti omusango gugenda mumukwata gumusinge kantu kano katereke ffe tulabira mu maaso omusango gugenda mumusinga ate yaddeyo mukomera kubanga gwe gumusinga olw'okwononera eri obudde erinnya biki sente aba alina ate yeekusiba oba okuwa engasi kati ayagala kucoma kyovula bayakazzemu ne mu luzungu they want to kill me ayina baawa obubaka abatategeera Luganda ayina obubaka obujabusindika yennyini akimanyi bulungi nnyo nti omusango gwe nakola ki kyovula besaawa zino akomyewo mu kamera azimbe ekintu addemazi nga mukambwe nnyo ng'akuba buli kyasanze bwadda mu bannaddiini mbonange nali musiraamu we nali mpanika nawanika si ku luhaani sobola okuwanika ku luhaani naye nga toli muntu mulamu kubanga ebikolwa byo byebijja tulaga si ddiini ti erinnya lyo ne ku lwani gy'owanise bibitulaga ki kyoli wabula ebikolwa n'ova ku ekyo n'olumba nnyazaala ekyo ekigambo nno kye yakoze yalagidde ddala nti takyalinamu nsa okukwata nnyazaalawo n'omukunkumula kiraga nti n'ababadde bakuwolerezaamuko nga bakwatibwa ekisa bonna obejjeeko kati ayagala kugula bantu lwampaka media lwampaka naye ate kitajja soboka ffe mu media tetwagala nnyo bawogana nnyo oba bavuma nnyo wala tuli bagasi ba dots yensonga lwaki from day one tulabangako Haji Mwezera ng'ayogera nti atudde ku interview naye ate ayina abawagizi bayitirivu olowooza lwaki ebigambo bya Hajati bye byamuggyako abawagizi teri muntu ayinza kusanyuka nti Hajati bakwatidde omwana we nze mpagire yakwata taliyo wabula ebigambo byo bwayogera mu interview eyasooka wetubegeraganya mu interview eyokubiri biraga nti si bituufu twabikubamu ebituli ffe ng'abakwatagana yensonga lwaki Haji Mwezera alina abagezi bangi nnyo batuuka n'okwagala okugajambula ng'ogenze ku Nassaloodi so nkomekereza nga ngamba nti no Hajati kati ali mu kwokya omusango gumutuuse mu bulamu interview tazeetaaga zino zaaliko ennaku zino talina wazeetaagira golaba Haji alina interview kubanga Haji luli abadde takola interview bagamba nti ali mu kkomera kati afulumya ali free yatuuse n'okugamba nti nno bantalake nawuliddemu agenda kumpa talaka ajanguye mangu nze ŋŋende ayagala obufumbo buviirewo ddala akole ki akiveemu Hajati essaawa yonna agenda oba Dubai mu kiyumba oba Saudi Arabia mu Bwakadaama bamumye visa ya mu Amerika yakigezezzaako bamumye ayagala kudduka omusanga agulaba gumuli wano kyovulaba kati ayogera nnyo mu byayogera addemu trending alage nti no bagala kunzita bandi bubi banwanyisa ne gavumenti erina kyenyambye omwana wange bamukwata kati omusajja bamutana omuta ayitemu n'abaana be babawasayira kati ayimire mu kaguli ku kyo ayagala kubuwaaka koti abireka watandike kukubireeyo kubanga akiraba ekintu kyeyapanga kigudde yakipanga bubi alina bwe yagambira nze saazaalayo ate nazaalayo contradictions Benito contradiction Hajati Bukenya bwagamba there you go sina kyenteekawo okitadde kale thank you bwe tubanga tuvudde awo Dr. Jose Chameleone abadde ku mimwa gy'abantu wiiki namba eno wabula kuviira ddala mweri paka ne wiiki eno kuba newe twali wano juzi wayogera ebigambo ebitaali birungi baana babusalamu awo ne bireeta ttagali neŋŋamba kasita size mbusazi ng'aliko sayidi gy'akuba why so Dr. Jose Chameleone wiiki eno mutabani we yabadde on the spot ng'agenda maaso n'okubanga yeekokkola okuba nti kitaawe abadde munywi waddanga nti taata we tanywedde ne banywa nesse kunywa yenna nti era okunywa okwo kwe kumuleetedde embeera gy'alimu era omutabani n'agamba n'ogamba nti singa taata asigala bw'ati mu myaka 2 Uganda yandigwamu ekiyongobero okusinziira ku mutabani koze ebigambo nabiwuliriza bulungi nnyo nnyini nagezaako kyenasobola so mwana mulenzi oyo ng'agamba nti taata mu myaka 2 singa asigala mu bino ajja kgenda omumwe yawutulira n'ababeera ne taata n'agamba nti ate bano sagala mentioning amanyaga nti aba bali ne taata bamunoonyamu kasente naye bamulaba ng'agunywa bagamba ate guno gwonywedde muka awo yaviira n'agenda ku abazaala taata we
mama ne taata nawo nayera abeera muzzukulu bali bajjajjaabe abo nawo n'abeetikka baba nawo n'abayisawo n'agamba nti bakojja abo baba taata baabato baganda ba taata we baafa lwa bulagajjavu ku sayidi eyo ng'agamba nti noono mumulagajjalidde naye erinnya lye muyina ery'abamayanja mulirina lwa musajja oyo mwandibadde mufaayo naye ng'ate wiiki weggweredde nga ku ddwaliro babeerawo abazadde ne balabirira simanyi oba Abba yali ayogera biki ebyo. How old is Abba? Could be. I don't know if 18 or something. It doesn't really matter. He's a smart man. Yeah, very. So kati awo wetubadde nalabeko ne kubye bekulu yagenze maaso n'okubanga ayitayo tebamugobye kati lwaki obuuziza akabuuzo nga nze sinnakabuuza kenjagadde okubuuza nti buli ye tebamugobye bamukkiriza nayingira yabadde ne ku kitanda nezaawedde yajja nga bwaliisa ne sekuliisa yenna kati ate lwaki ani atandika gundi ntandise naawe jakudde wakanso wano nsembeyo Benin. Ensonga z'omwana oyo to a large extent ntuufu weewaawo omwana okuzigamba taata we mulujjudde ate kiyinza okuba ekibi. Omwana Abba Mayanja byayogera to a large extent byali bituufu lwakuba nti nno yabyogerera ku kamera ng'ate abigamba taata we naye nga to some extent muki mukyamu omwenge kituufu oba ebintu omukulu Jose Chameleone byakozesa byo si birungi mu bulamu bwe. Nalabeko ka video nga ne Daniela yakyogerako n'agamba nti nno nze akomangawo ku makya saa 3 oluusi 11 oluusi 6 ng'atamidde nentuulako ne mugamba nti mwami tuzadde abaana bakuze abaana bano kifaananyi kyobalaga si kirungi n'agamba kati kunze n'abaana n'omwenge rondako ki era awo n'anobamu Daniela kakadde Daniela esaawa zino byakola sikkiriziganye nabyo naye ku kavidiyo kaki kakadde awo neŋŋamba nti ekituufu olw'obulamu bwa mukulu Jose Chameleone nti tubwetaaga ayina okubanga asalirwa amagezi kuva ku bintu ebyo naye ng'ebintu ebyo Chameleone tagenda kukera ku makya agambe nti avudde ku mwenge wabula balina funa ddagala balimutege nze nali nnyo omwenge ebika bingi wenjogerera nyinza okuba nga nnywa ekika kibaba 2 oba waddanako soda kugambye n'omwenge sikyayagalyako ddala omwenge osobola okunywa omwenge n'osesema n'owulira nga nagukusembereza tegwayagala okukuba Chameleone yeetaga ekintu eki kutega ddagala eryo etuufu ng'ayinza oddimutega yebakadde be oba bamutegere mu ddwaliro wennyini watakyagunywa kubanga obulamu bwa Chameleone tukyabwetaaga nnyo ate omwenge buli wogenda ng'okulaba oti omwenge guba gukosa mundayo mu mubiri. Ekyokubiri Chameleone ayagala nnyo Abba oba oyagala oba toyagala ayagala nnyo omwana oyo litabani lyayagala nnyo ayagala nnyo omwana oyo nnyo nga gyenkomeza era Abba talina kyayoya Chameleone n'afa kimutuusaako niyo olaba Abba yavuddeyo weewaawo waliwo endowooza egamba nti nno omukazi yamutuma twalabye Abba ng'ayogera naye twalabire ddala Daniela nga yali mu kamera ati ng'ebigambo Daniela yabyogera Daniela yabiwa Abba abyogeri weewaawo Abba yabadde nga microphone eno naye ng'aboogezi balala yatuuse eddoboozi ewa mu pabu yalina eddoboozi eddene naye nga kubanga ye bajagamba nti kubanga omukazi we yandiyogedde bandibinyomi bagamba waago tomwagala wamukyawa ayogeza bukyayi omwana wajja ati ate nga naye alina erinnya lye tikitwa akawunti ye ekuba n'abiyisa muki mu mwana lwakuba nti omukyala kyeyakoze yandibadde mu ngeri ebuulirira naye ate n'atalumba omwana n'atalumba tusobola kugattamu bajjajjaabo mu nsonga zino ndaba nga kiba kirungi omwana okuvaayo n'ayogera ebigambo ebyo eri bajjajjaabe ng'ate kyekikakyo ekyo kyekika nno tugenda kikyusa wadde oli mu Amerika bajja kuziikaawo ku gundi oba babaziika wasikawempe era ojja kukomawo eno bali be bajjajjaabo aye tonnaba kutuuka kati ye eri mama waabwe alina engeri kyabassaamu engeri gye tuli mu Amerika tulina obutuuze tulinayo ennyumba bali tetukyabeetaaga kintu ekyo nno kikyamu nnyo so nze kati Chameleone ye tumwagaliza asuuke
ne bebekulu yagenzeeyo n'amugamba muganda Wolan Busale kakkanya omwenge guno gukakkanye mbogenda kundekera industry omu yamugambye kati nze ndekera industry bebekulu yakekabira nti agenda mulekera industry yekka emumenye ndekere njikole ntya abateeso bamanyi naye bangi nagamba tukyakwetaaga omwenge kola ki Busale kyekituuka miliyoni kyali waffe tumwetaaga naye kyalina okukendeeza kyekyo waga bagamba nti ebimuluma bibumba bya munda bintu bya munda pancreatitis whatever pancreatitis bulwadde buli awo ze sibutegeera bwa luzungu nnyo siri musawo naye nga omwenge gwafekitinga omuntu kansa agenda butubuulira kanso si bwa bya bulamu owudde oluzungu yalina oluzungu mpozi ajja tuyamba obulwadde obuluma taata tugendera Dr. Jose Chameleon the sun obulwadde obuluma Chameleon kusinziira kunyonyola mutabani we kwe yakoze kalulwe ekitegeera kalabika yakookya pancreas engulu yasukka keko ka pancreas ekigambo kyokozeseza nga kyadda ky'abantu bamubyala enguuli olina emyaka emeka naye va ku myaka gyange emyaka gyakasa emyaka gijjo buli wanjogerako ng'ogamba emyaka amo badde ogamba enguuli gansireyo kakati ekisookera ddala nze vidiyo eyo nagiraba nenjetegereza nga tuggyemu bino ebyokusaakaasa it is a warning that video carried a lot of context fenna we had to pay extra attention I want to inform this country and the entire public nti bwadene Abba being the heir of the Leon Island Empire and the first son of Joseph Mayanja, he has the right to come out and correct his father. Mwabaleta this old parentage. Nti omwana tagamba ku muzadde we muzadde tasobya. You people you so fucked up. Abba ali mu nsi z'ebweru. Abba teyakuliranga ffe. Mwakulira ku mazzi g'engogo, mwakulira ku bidiba, amazzi g'enkoma. Abba yakulira ewaabwe musinki mulimu amazzi. Nkoma mubeeramu bubi. Oshegera anti kati abada batoyi kati ani anywa amazzi g'omuto amazzi ago bwe mwateekangako ebibawo ne mukutama bweti mu luzzi bagayitanga gatya abantu mwava mu nzi mwagendanga ku luzzi nga baluyita simanyi kawogola eyo gye babatisanga simanyi wabeerayo emisambwa kakati tugende mu maaso ebyo ebyekisiru mbimaze kati ngenda ku submission eri bweti. Abba was parentified. Parentification is the reverse of the roles, where a child takes over to care for the siblings or the relatives. Parentification is divided into two: instrumental parentification and emotional parentification. Instrumental is where a child plays the parental role on his or her siblings. For example, abazadde bali wali eri batamidde bakola ebitasaana gwe n'olongose waka. Kakati Abba was emotionally parentified. Chichentegeeza nti Abba stepped into a role of being a parent to his parents in 3 or 2 ways: emotional support, a confidant, okitegeera, a caregiver, a advice follower, n'abeera ng'atuula n'abawane ku magezi. Okitegeera. Abba witnessed the series of violence that happened in the Mayanja house where we were not. Purportedly, when you look at the Mayanja family, they have a series around them of violence. It is within them. None of them is a peaceful maker. Okuleko omugenzi eke nze gwe nalabako nga yali humble ate nalaba abamuli okumpi. The story is different. Okitegeera, Chameleon can fist out anytime, any day. Even at that age, when you look at this Douglas Mayanja, when you look at him and his family and girlfriend relationship, he's always on a hiccup like this. He's wavering, you understand? So we have a problem. When you look at Pius Mayanja, he has had different confrontations with the people, exchanges. I think they have gotten to that level where a celebrum is into their mind. They believe to be too big to be within a human vicinity, which is wrong. So, Abba coming out and making those utterances, I am totally behind him. That kid was parentified. Okitegeera, omwana yenna waakulira ewantu nga laba bazadde be beekola ebintu psychologically bimuluma, bimumenya. Okitegeera, kakati Abba yatuuka mu maka gaabwe, being the first son, n'abeera ng'omuzadde.
Now he's looking at his father at the verge of his death. Chameleon has been out and in of hospitals ngatumula bamuyingiza ebyuma okitegeera. This is a warning. Teri muntu ayingira ebyo byuma ngo oyagala buli oyingira amasanyalaze mu byuma ebyo gayina engeri gakyakalanyaamu system yo. So he sees his dad being taken into a Nakasero hospital, and Abba is saying, for God's sake, this is when I come out. Sigenda kuwa speaking amzeyi afudde. I need to come out bold on these people. Abaliranye dad nze kuba siriiwo. And he's saying, Tata, abakuli okumpi bakozesa. I had my brother Isaac Daniel Kasukunga agamba. Ezimu ku sente Chameleon zabadde alina collectinga mu weekend yoka. It was totaling to about 50 million plus. Kitegeeza abedde akola ne bana abamuliranye. Chameleon abasinga omulirana bamanager abasinga bamuletera sigala na mwenge. Oshegeera. Wogana nga abogola gwe. Omanyi. His lifestyle is wanting and worrying. He needs to improve on so many. Sagala chireta. In a summary, Abba coming out and telling his grandparents that look here, we got here because you failed to do your part. Nsenzi yukira ko lunaku lumu abakola research mugenda kunzijulira. Mama waffe Prosima Yanja waliwo bamutwalira ensonga nagamba mutegere nti wafumbirwa sita. Abba yavuddeyo n'agamba jjajja watugamba nti kitaffe naafa tugenda kutunda street ennyanya ku street. Kitegeeza ki Daniela has been fighting battles of generation. Nti tebamwagala mu family. Daniela ali omu ku bantu nga background ye ku side ye nga ye teri kiriya. Oba yakulira mu kigo oba kiki okitegeera, and by luck he meets this young handsome star. Okitegeera. Kakati ebyo byonna wobitunulya, those are different factors that are playing a role right now. Abba bagamba mwe mubiraba bino naye fene jjajjaffe yagamba bwati mwe babulire omuntu akuzaaza emize ageya nnyoko nga owulira. Okitegeera abantu abasinga bagamba nze kati nganze nina moto nze mama nge tasobya ne peaceful one tasobya kati otandika otya okunyonyonyola nti your babe has done this. Who are you? Okitegeera. So in conclusion mutunulire family yonna n'abagibeeramu. Kakati nina bannamawulire abagala okusajjula embeera waliwo yakute kamera n'adduka n'atuza kirevajje is already on a negative side. So waba oyagala kuyamba, you don't do like that. Chobola nabagamba bannamawulire bonoona ebintu bingi nnyo mumwagala bite naye you are spoiling a family. This is an issue yatwale tulina okutula nga tetunyenya Abba nga tugamba nti Abba wayogedde bino ne bino, which is okay. What is the context? Watulaze nti family erina obuzibu from grandparents. Watulaze nti abaliranye Chameleon you doing bad. Chovola musajja wange byebe kulu nze njagala baby ye yavuddeyo nasosi yasena abagamba nzija naye mwenna abali awo mukole ki muveewo. I am certain as their brothers kwabba abantu beyagala their friends balwanamu ne bagira ki naye bebe kulu olugira nga amunoonya Joseph oli luddawa. Chameleon you need to adapt, you need to change. Bebe kulu mukadde waffe tukusaba musajja waffe tagenda mu byokusaaga. That warning abasawo nga bagikuwadde abasawo mu America wa mu nsi ezina health sector etali ngene yaferinga ekisiimula basobola okupredictinga nti olina emyezi 6 okubeerawo ne kibeera 6. Okitegeera. So that is a warning. Fena baliranye Chameleon. Government ya Museveni Chameleon abadde nammwe ayeewo omubiri. Okitegeera. Musituke. Speaker, if Chameleon needs to be confined somewhere asooka terere emyezi 8 he can bigenza mu confinement kali mwe myaka 2 nga tulina Chameleon that is in music industry ebyeweddewo kali council. Thank you council. Benito, Chameleon tumaliriza family eyo kuvadda bwetyo tukimanyika ekintu kimu music empisa is one thing eyo ye family kati Uganda is and pretense. Olwokuba nti ono omwana yakulira mu society y'Amerika si tulina okufuna ani ayogera. Americans and whites are very blunt people. Yakikugamba olina obulwadde weebutya ofanca wali ogwoyagala okwogera naye mubuuze kaakasembe.
si bino kati olaba you are improving kati gudde Momala bagamba bakusibula n'okusibula ddayo weeka agenda kuterera bagamba takutukira wano tebagala kujjuza mochari blacks and pretense Africans and pretense byebyo mbwate soko olyengako kati dda obadde olyanye ennyama kati naye ng'akimanyi the food knows you're going to die on a Thursday bwe bityo bwe biri kati omufuna omwana omuzungu atudde oluzungu lwerwo ayogera ne mutandika ate abba totisa mu bantu bakulu kitiibwa oyinza otya okuddaawo is an American what do you expect alina okubabuulira nga bwe kirina okubeera kino kyekiri ku taata wange si muguuli alina kye yabadde teyeebaka bw'ava ku nguuli n'akwata emiti tagivaako emikwano ava mu sho n'adda mu sho ava mu sho n'adda mu sho ava mu sho n'adda mu sho aba mwetoolodde kino kye kino very honest people. That's why I like whites. Babi kugambirawo. Very honest. But for so long a time, eno yembera ya Chameleon and Mayanja family. Nebuzo tumulabyeko mu malwaliro over addictions. For so long a time, but you see Ugandans we like a pretense olokuba omuntu akoyimbira bulungi. Chameleon waffe no wagira. And wegendezi nnyo abantu bonna aba defending a Chameleon. They are defending him because he's a good artist. Not because nti byakola bituufu bwe tuddaano ne tuvumirira Mayanja family okubeera ne violence okuba abantu okulwana wano na wali tetuba defending anti olwokuba byebakola batuufu tuba defending olwokuba music kubayimba mulungi Mayanja family and music it is the only thing empisa zabula ne music tebatengana bali bati awo tebatta so tulina okutuuka ku level y'okubeera honest with the people kwagala oyimba bulungi naye owunya etukyogere n'abako okiraba ekintu ekyo ebombo weebake funa kutulo wumula buulira omuntu kubanga enkya bw'anaagenda ate tujja kuddaawo rest in peace the best musician we used to have Mayanja legend Dakando was band down ne tujjayo oluzungu lwonna ne tuluyiwa wali naye nga twali tumanyi nti ekimusse kyekyo yali mu addiction okiraba ekintu ekyo so zinawuliriza emboozi ya Abba nga mpulira ddala teyeetaaga na Daniela kubeerawo mugamba nti bino byogere ono mwana abadde ayogerera ebbanga ddene posts ze nga zonna olaba zaalayininga ku kintu kyekimu nti yaza a sound mind so byayogedde teyeetaaga na kubeerawo ng'era America bw'abeera these kids have the freedom to do what they want. You want a TikTok, have a TikTok. You want a WhatsApp, have a WhatsApp. So yo mwana singa abadde muna Uganda abeereyo you see you know tata wange tata tebamuddamu ate ntulula ntya tata mukamwa atubabuulira ekituufu kubanga ebintu byonna byazaayogera nga kanso byabadde ayogerako nti jjajja wagamba bwoti ne bwoti lwaki tetwavaayo deni nga tebinnabeera oba bwe byabeererawo lwaki tuvaayo okumukwata ensobi byayogedde ate nga byaliwo dda lwaki tuzikwata kati lwaki tetukwata nsobi side eri music that thing of an icon mbuserebu wange n'abeeraawo bakwata obwana ne bakuba ku bubina ne bakola ebintu byebakola naye bw'ovaayo n'ogamba nti please discipline awo nga bakukyukira kati bagenda kunzirako Chameleon alina okukwatibwa bagwire mugwire kuba Chameleon tajja kukkiriza ngono bamutege eddagala oba bagwire mugwire bamukube kalifoomu mpaka bweru adde engulu ng'ali mu rehab tulabe bwe kitaba ekyo kale still weekend jo kuba last topic then tugende wali mu segment ze twayogeddeko atwabadde n'olutalo ku Twitter I don't know if you people were following up. Nayenze nanyumirwa nnyo olunaku olwo. Nalaba abakulembeze babiri nga bali mu kwevuma ebigambo nno ebyaddala. Kanso ne Bukenya byetunuulira. General Muhoozi. General Muhoozi ne His Excellency Bobi Wine. Kye babadde beetwala sikirabanga. General Muhoozi ye yakeera omusajja kumakya. N'amuwa imbe sayiraawo. Nakaddako nga
weyamaliriza nateekawo owekitiibwa Mpuuga Jeno Muhoozi nagamba ono presidential material gwe twalinde dda yowekitiibwa ani Mpuuga Bobi Wine ng'asirise bwe yamala najja n'avuma Bobi Wine amannyo nze mbyogera nga we byali koze story nagikola wiiki eno Jeno Muhoozi n'agamba Bobi Wine nti waliwo no legend yali Bob Marley n'ateekayo ekifaananyi kya Bob Marley n'agamba nga Muhoozi ataddewo Jeno Muhoozi ataddewo n'agamba nti Bob Marley obulungi bwaliko alinga Munyankole bwaseka amannyo ge gali bwamu bwe gati naye so si kali ka Bobi asegeera akayina amannyo oba biki principal we yawulira ekyo naga wamanyidde dda nasirise principal n'agamba oba nina amannyo oba siina amannyo nkusuza otunula ne kitaawo n'ekyobutemu n'akiyisaawo awo sijja kukinnyonnyola nga yakinnyonnyola Bobi Wine agamba oba muŋŋandina amannyo oba siina mannyo gwe ne kitaawo mbasuza ku ntujjo bwe yamala n'akozesa ekigambo kyali balderdash bwebanga ye pronunciation entuufu nga kyategeeza nti Jeno Muhoozi kiba kitegeeza omuntu omusiru awandiika ebyekisirusiru ebitalina makulu bwe yamaliriza n'amugattako n'ekyomuyita omutemu mu buufu obwo His Excellency Bobi Wine engeri gye yastrikinga back okitegedde kati olutalo lulinga ndya bwe yamaliriza Bobi Wine mwamala okola posti eyo ng'agamba ono nti oba nina amanyo baki omukulu n'ajjayo ekifaananyi Jeno Muhoozi ekya Bobi Wine ekikadde oba kino kyabadde na edited mukko ng'alaga nti omukulu obudde obwo yali avuddeko n'amuteerako awo obugambo nga busatu obugambo mbulina obuzibu bwe mulina mwagala olowooza nti byenjogera saaliwo ndakonda be where would I have put that bannange ekyali awo empologoma nga ziri mu kulwana empologoma nga zirwana ebisubi bye bibonaabona fene tuleeta obutebe ne tutuula tulaba oba oli ali eri anazza kakati tandikaawo tukutandikireeyo nange empagira Bukenya kanso tandika owagira Bukenya kuki atandikire bismillah kakati olaba ebiseera ebisinga nze nina ebintu byentwala nga biri serious Jeno Muhoozi kayina Rugaba CDF ejje ly'eggwanga his form or platform of communication is X nze buli kiyita ku mukutu gwe I don't take it lightly I don't overshadow it with anything because he's a good communicator. If you have noticed, whenever a message has been delivered jajagala etuuke ng'agijjayo he communicates weyamaze abo ng'amaze okumanya nti kati attention mugireese n'agamba that fool from Teso I'm coming that was a diversion he communicates mubadde temunesiba temunanywera n'ekyo kubanga nawuliddeko n'odongo ng'ava namugamba na specify which fool from Teso nga bonna batidde kati abantu abatwala ebintu kakobadde ogamba yamugamba shut up you fool you will never be president of my country mwe abalaba Jeno Muhoozi kweno spectrum mwe kwetwerabira mwe abayina obuzibu X is a platform recognized abantu abakulu abantu abali mu government abantu abali mu nsi yonna balaba ebintu abebitibwa abagobererwa mu nsi yonna walowooza nti that is not a medium omukulembeze yandisizaako obubaka Bukenya togenda kwebaka njagala mutunuulire Sudani yavuddeyo nesaba apology okitegeera emabegaawo the fountain of honor His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagendako ne yeetonda ng'ali ku mavivi because of an utterance from Jeno Muhoozi okitegeera therefore ye kino ekya Bobi Wine yabadde abategeka ne mubeerako nga muli batya nga webali buli omu akebera oyo n'amuwa ebibye n'asitula omukulu weyamaze omumuwa kati najja endalo z'abajenero ziba z'abajenero n'agamba kakati ze gwe mbadde njagala ye gwe Peter omukulu erwe now I have you wekweka mu mugongo gwa kitange oyagala kummanyira
is strategic. Omuntu yakasobola okunnyonnyola General Muhoozi Kainerugaba, General Salim Saleh. Oshegera, that man and his wisdom, engeri gyakwatamu ensonga ze patterns ze. They are not these regular patterns ogenda okuyitamu ogambe wano na wali. Era ndaba abantu nga batuddeyo n'agamba omanyi abeera anywedde tabangako to that level nti agenda kutwitinga ekintu nga tamanyi gye kiraga. Message abamanyi wagite. Abalise emmere engalo. Fa bareactinga bwe tutyo. Abantu abamanyi General Muhoozi bavaayo ne babuuza n'ebibuuzo. Omukulu olagawa. Teso yonna yakankanye bweti. Yasonzeyo busonzi ruki? Lugalo. Ngagamba ndi nzija. Yabagamba nsobola okuba Kenya mu nnaku mmeka? Yagenda n'akimayo Besigye yamugirayo mu ssaawa mmeka? Tali Uganda. Toyina bukakafu ndi yamukimayo ekyo don't accept. Kakati woba tewaliwo nsi esobola kwewuninga. Was he extradited okujja wano mu ggwanga? Besigye tali mukomera. Mwali ali mukomera. Ne Christmas agenda. Yali luddawa. Teyali Kenya. Majesa gagenda ne gamugjayo. Tali Uganda. Is he here on his own? Era ne mukoti bamaze ne bakyogera bulungi nti twakolagana ne Kenya. Ani akulira amagye? Nenga te Kenya yabyegana yagafete tukolagana. General Muhoozi Kainerugaba yayingira amagye g'eggwanga 1999. He's a general. Among the 12 generals abatiibwa mu ggwanga lino, mubijjeko bino nti is the son of the president. That man is not a joking subject. Kati mwamutula ano ne kamera zamwe ne mutandika omudiscussingako ng'emmere y'eggulu. Mbabuulira. Ze mu bantu benkakasa. Ndi wamukola statement gisome mirundi esatu nga tonateekako tweet yo. Had Bobi Wine not responded, yabadde tagenda kuyita Peter. Had he not responded, yaleta jagenda ew'omukulu. Era yamuteekako obwo bukadi n'azannya bw'ati. N'asitula swi. Endege kati eri mu bbanga. What is the purpose of his communications on Twitter? Nzengaze, this is my observation and this is my opinion. I believe this is a strategy to show nti amagye agayina bw'ati. Teri munnamagye ayinza kuvaayo neyeŋŋanga Muhoozi kumanyi ge bamanyi gayina. UPDF is one of the best armies agali ku Africa nga kiri on record. They are trained, they are disciplined, balina tactics. Tulina ebyokulwanyisa nga temunnazula nti weebiri. Wagamba nti Sudani nzija. Baba tebati mu Sudani agenda kitwala nti asaaga. Because abadde Sudani. No. Bannange lino eggwanga ne General Muhoozi akimanyi. Ndi mulina eggwanga buli muntu ayinako se. Nze mbagambye omuntu yekka asobola okukakanya Muhoozi nga kabikuse General Salim Saleh. Ne President Museveni tamusobola. Abali mu magye ate nti ekirungi bino bitambula. Kyonje kulekere. Gireke. Kale yo conclusion there. Oshegera nti strategy ye okuva lwe yafuuka commandant. Alina message yagala okupassinga. Mulowooza bino ebintu bya Piero you, it's a mistake. It has not been a mistake. It is a transformational strategy. Ngamula nti buli institution yonna kati ekulirwa bannamagye. That is a message. Bino nompita kungulu. Ngende kwa munda? No, but ye Chapiero yiya bagamba tagenda kwesimbawo mpaka di wamagenda. There you go. Sabula. Twaliwo kusabula. Twaliwo yadde. Ye General Muhoozi yesse mwangu. Lero tukanyisa. Nze nawalabye ddala presidential material. Ate yomu kuba standby generator abaliwo. Kati engeri gye yava mu public nadda mu byamagye nti kati CDF mulamba alina oteekawo embeera okubanga asigala mu bantu. Temuyina omumwogerako mukkirize muganda akola tweet emu nga yo baakoze ya mumuyinza okulaba ng'ey'ekisiru naye yaba alina ne hidden motives ebigendera bye eby'omunda lwaki akikola nga byotajja kutegeera kyova olabamu bavaire bagamba ogwo mwenge naye nga gwogamba omwenge ye CDF yakulira amagye ag'oku ttaka aga waggulu ag'oku mazzi aga SFC gonna akulira abanywi b'omwenge akulira magye akulira abanywi b'omwenge mulala naye yakulira ki kyobola ebintu byayogera ate abikola abimanyi kyobola bona alina byayogedde byazzenga akoonako nawoninga
ambasada w'omu America ambasada wa America tawoningika olwo sirirwera n'omusajja oyo yamuwoninga ate yali akitegeera ali mu lwamiini mwamulaba ffe yakakwatanawoninga ku nsi kuno Yesu ife ffe abatwala oyo omusajja waliwo omujege yaŋŋambye international diplomacy international laws nendaba endiga eri kitayeetalina muguwa nenga nkatirabona ebintu byaliko abantu babakonyeeko bwe bati bamanyi layini gy'abasaze and his away Bukenya agenda mu maaso awo so kati yagenze n'abeerako n'alumba Bobi Wine nga tetukijjukira bulungi nti Bobi Wine mabegaawo yalumba General Muhoozi oyo n'agamba nti nno kitabani ky'omukyani musaba yalina yamulumbira nti stupid as Museveni's nabanga agira ati son kati kirumba ekyo oyagera ekigambo ekyo ye Muhoozi n'akola ki n'asooka n'asirika abeera bize kati yamudiddemu mu kiseera ekituufu n'amukuba ngono wagambye nti no birimu ne diversion era ne beetwalamu ate kati n'amuddamu kigambo kimu ate n'akwata Peter Elweru muntu gwe tumanyi nga omuntu abamu ku bajjeno ba commanders mu magi yaliko n'assistant CDF mu mwaka 2017 that is the rank he is the most yomu ku the longest serving army personnel mu Uganda yaliko ne superintendent mu maje ye Peter Elweru era yalumba Kasese ngata alumbye amwanga gatulira mangi alomene we avaayo nga mukambwe nnyo ebigambo byokka bye yali ayogerako kyemujjukirako yali mukambwe ekitenkanika buli abayagalanga okubaako kye bamugamba ng'abalaga nti uze kyemmanyiko Elweru ali strong omuganda kyengamba abantu nti ffe kati empologomanga we ziri nti ziri mu kulwana tatudde bamugambyeko yasooka kambuulira namulabako ba MPs aba opposition abali mu Kasese jukira mu kulumba abantu b'Erwenzululu ekintu ekyo kyava mabega nga kitegekerwa nga bali balina kye baagala okukola ekyobulabe abeeri babataddemu ka sayansi tino onywa eddagala lino emundu owesasi bwakola bwati kinji kitire akuba bbali yali kinji kitire twasoma bitebe ebyokuba nti owesiiga waliwo oluziro wagendanga newesiiga obulongo ogwa mu luzzi nti ngababubisi abantu beeyo ne balowoleza ddala nti bituufu ne baba nga balina engeri gye bagala okuwambamu ekibuga Kasese bakisaanyeewo kati information bano bagitegeera luvannyuma ne bajja nga bakinoonyerezaako olunaku nga bawula lumu balumbe bo ne babasaanyaawo kivula Peter Elweru yayogedde ekigambo ekigamba nti abakulembeze aba opposition mu Kasese be basinga obubi ennyo kubanga bategeera pulaani eno yonna ne basirika singa bakyogererawo ebyo byonna tebyandikoze ki so sagala nnyo okugenda ennyo mu bajjeno balwana entalo z'abajjeno bamanyi bakulembeze n'okuyomba ng'ate bamukwano nnyo nga bagala attention nifere tukimamira ulirayo kano basobola n'okuyomba gwe n'oleeta omutwe okafiiramu ati gwoteekayo tomanyi byavuddewo kubanga toyinza gamba nti no General Muhoozi nti esaazi natali mu kulwanyisa General Peter oba General lieutenant kubanga ono naye akoze nze ebitiibwa sibimanyi mbayita bakitiibwa koze ebitiibwa byaye sibimanyi siri munnamagi waliwo ono yali ow'ekitiibwa adduka n'ebitaano mutayi wange kale nga tugenda okumaliza olunaku olwaleero njagala tugende maaso n'okuba nti nja kutandika mbadde nsaba osomera gundi ennyimba ezo nga wetuzogera kubanza nange sizimanyi nnyo tozimanyi nnyo ebyennyimba byo zikirizibwa wagikoze alina ennyimba 20 wano zitusindikire situsindika lwasoma lwetugamba olwo mwerule olwo terulimu kale kati wano wetugenda njagala buli omu ajja kulondako ennyimba 5 ezimukoledde omwaka nze zange nkakasa tewazitaddemu ezizo saazitaddemu kubanga abadde Yesu kale nga tetunagenda ku nnyimba
ba artist ki abasatu abakoledde omwaka guno abayimbi bo no matter the song Judith babiri abantu bonna abayimbi bo basatu your best artist Judith babiri number 1 Vivi abadde Yesu nze nyimba bbiri nze ya Kigala kakati omuyimbi wange owokubiri abadde Samisa Kisemakula yayimba luyimba luno lwaki luno lusembyeyo Mirembe Ngalo that is my favorite ye muyimbi wo owokubiri omwaka olwokubiri omuyimbi wange owokusatu abadde Shiba Kalungi abayimbi bo basatu Bukenya your 3 artists kuva ku namba 3 namba 2 ne namba 1 namba 1 ow'omwaka nyinza okugamba nti Lily Puzzle ye muyimbi wo lwe Owenkudi kubanga ye muntu eyali yazaawa ng'ozaala omwana n'omala emyaka nga 6 nga tomuzzaako ate n'oddamu n'ozaala abalala ab'okumukumu bano bayinza okugamba oli nti oli muganda wo toli muganda waffe nga wayiseewo ebbanga era bayinza okugamba gwe tojja nafuna bintu oli muganda wo naye nga ye first born Lily Puzzle yayimba n'azikira bw'azikira ensi n'emwerabira bw'emwerabira nadda engulu n'akuba akajji nadda engulu nze yanyumiza engeri gye yaddamu engulu nti alina bwe yagenda okusaba kolabo ne bagimumma n'agamba ndi nange nkyasobola n'akubira producer nti nkubira ekidongo bwekiti ekidongo yakisangawo n'ateekamu bigambo nkudi n'abigattira mu nnaku ezi oluvannyuma ng'enkudi yakoze eki agitaddewo n'alyoka agigattirako ebigambo ebingi ennyo ku YouTube enkuyanja y'ebigambo kale essaawa zino buloga so kati muwa ekyobwannamba ye muyimbi wo namba 1 omwaka 2021 Israel Kitinga yazuukira okuva mu bali okuva mbanga nga teyali kizibu nnyo mu Uganda muno okufuna omukisa oguddamu okuzuukira mu music kasita oyitawo ne Lily Puzzle mu ekitiibwa kye omuyimbi owokubiri Kinawolovu Nando Love nyina ensonga lwaki mumutaddeko omwana oyo avudde mabega nga yakwatira Joyland ensawo ngera ya mubaki kati ensawo zinani akwatira kati ensawo zinatoli yeetaaga atoli kuga mumana zinalaba ngo omwala nga simutegene ngabo ni omwala ono yakula ekisajja atayina kabina banyambala bikwata bati abambala ngoye za kisajja tebabanga babasekiso kuga manezi jenga mu following atu ngendo kuba akaji akubya akaji ka Mpologoma Mpologoma bechezungeti ngana Wolovu eri mu studio akola nagisitula ale sawa zino omuntu akola show nataleta na Wolovu era bamulemereze bulemerezi okusatu nyenzo kugamba nti nno Acidic Vocal ayimbye bulungi oluyimba lwali tabatolo watatu kulisiti Acidic Vocal zorwa isoke oluyimba lulungi abakazi balwagadde nnyo naddala abalemererwa ensaba abafuyi b'emmindi abo abalabadde kati emmindi bwe bulamu buyinza obbazza mu basajja abakazi abo bebakyawa abalumwedde omutima abo Acidic Vocal be bayimbi baba basatu Benito abayimbi bo basatu mu Uganda abakoledde 2024 your top 3 artists zendo za Swangz Avenue yetiso omwaka guno nja kuwa Kitaka mpozi kayimba kyako Kitaka dawa musiwa jereze emisiwa jonna dawa so nja kamuwa kyogere kive mu kkubo omuyimbi owokubiri owokubiri ngenda kuwa Nawolovu Nando Love olimba kino nkyewunyisa olimba lwa Nawolovu nduyigidde ku TikTok so sinnaluwulira lwonna kuggwayo owulira onyumidde na buli kadi yayimba ku munne nga amuyita Kinawolovu waliwo omuntu gwolano era alinga Kinawolovu kanga alina engeri yakolanga bu challenge nga avimbira mu luyimba Kinawolovu ntambulira nga Kinawolovu so kayimba kali kasufu omuyimbi wo wokusatu it's okay yoyagala bikole Acidic Vocals Acidic Vocal alright kali nkoma wewo concert sebbiri ezogamba nti ze concert z'omwaka 2 yo top 2 neanza Shiba eyokubiri tewabadde nze yagambye tewabadde omukaka
amma concert zobbiri ezikoledde omwaka guno esooka yo ye nnamba emu neyanziza eyokubiri mulimu nga basatu mulimu Irene Nambiru babakuweemu ezirala ozibika yagenda kulondako Misa Kisemakula Ronald Mayinja kati londako emu Kati awo nange ogigatte kuyo nedda londako kuba zonna zimenye zonange mugambi alondeko ng'ogyeko neyanziza eya Shiba Irene Nambiru yakola concert ye eno kiwedde concert zobbiri ngenda tandika ne ya Muzeeyi Sebatta Muzeeyi Sebatta yakinkubira njagala nnyo abayimbi otuuka ku ne musyo stage ya Siba nali siranga kuba bakazi ba mbuto bangi nga bali mu kifo kimu pregnant women n'abasiyazi Benito ng'omusajja obufuuka obukazi eyo ye nali Canada sitirabangako naliyo nali sirabangako bakazi ba mbuto basalawo mulundi gumu abasajja abefuula abakazi abayita bakazi nabo baalimu bonna nga balina embuto Zentandozo labya sheya basingira bwe bajogera Benito kola yali yo to concert some of the year Benito zizange za music esooka Sebatta mwana no Western I do believe Rage yatika abantu bajja engulu eyo basi katazigweyo katiketi kuseba ku basi osasula bwerere wali naye bakutika anze nanti nze ndi wawa kale kati tuve waawo story tano era tubali tugambye story tano ezibakoledde mu mwaka gwejoga emboozi eza entertainment ezakola omwaka guno stories tano story esooka tubadde mu yajati Zula yetisa amawulire atuvuze story eyokubiri ebadde ku lubuto lwa Shiba naye yatukwatamuka kuviira ddala nga terunalabika nga tuli ku lubuto ne tubeera ku lubuto story eyo muguno omwaka mwe tubadde ne story kyenda soma story zoyinaawo nondeko Bukenya stories ojjukira ezaali outstanding Pastor Bujingo yatambula kumpi omwezi tutandika omwaka n'amasasi kwata wana mbadde njera amasasi abantu batanga mu story ngezi kuba zaali ennaku 3 ezisooka mu January oba nga 5 n'omukadde w'ekkanisa story yokubiri eya Bobi Wine amasasi ey'amasasi gyebagaa nti bamukubye amasasi kakanisa yali story kubanga yagaziwa bagigaziya alien skin story ya alien skin nayo yalimu in fact y'amaanyi neyajati Zula nayani omulala awo Benito neyampuuga neyatambula mpuuga nesenyanyi bonna bonna netubagatta Benito $5 billion 17 ezange zonna yagadde zimala gwolina kyeyo kyosigaza mu story ezasinga Pastor Bujingo kuba amasasi Bobi Wine bamukuba amasasi endala eriwa nobade yabeesije Besije arrest ate wali kye yayugumya gundi yamubika gundi alien skin kye yamubika namujiwe waliwo abasibe basatu at the same time bali basibe basatu waliwo abasibe basatu Haji yaliwo nga koti egobererwa ne bagobere yabesije ne alien skin waliwo koti za mirundi eji mu budde bwe bumu ababiri bali wabweru okuteka abantu kubunkenke ya Haji ne Zula ne Bujingo kale bwe tuba tumalirizaawo subiramu ne ya Bugi lwakuba tajogedde ololi ya Bugi totandika ndoda mbadde nsubira ono kale kati atabyo zimu ku video za fuluma ennungi lwaki tewateesemu the most beautiful videos kale anze bwe gundi ono twataddemu neyono kino ekitoba kitakyani aliwa Pretty Nicole ebintu bye byali birungi nenga bichafu mukko banna kale kati nze bwe nabadde notinze kaawo bwe nadde notinze na Bobi Wine shooting nadde nkitaddeko alien skin arrest ajati Zula Joel Osennyonyi ne Dini Lubowa saava
abo betwa n'empuuga era naye nadde mutadde waawo mpuuga Bobi Wine suspension. Kale tugenda mu nnyimba zino ngenda kubanga mpitayitamu ku lisiti y'ennyimba ezibaddewo omwaka 2024 then mwe mujja kuba muŋŋamba olusookera ddala Masavu olwazawe tik Dawa Elijah Kitaka Kweruli Love Commissioner David Lutalo ne Rema sirwagala naye lubulamu oli aluyisiza goluyisa ati abayita babiri olwo luba luyise nange ndusazizaamu kale it is okay acidic vocals Ava Peace ne Dax Vibes luyimba bali balita tabu luyita wakikuba Shiba lwakolakaawo katono ne lumala ne lugenda bwogamba nti nedda bwoba oluba luganyi aswiririri Rickman ne Kapeke lwakola wakuna edda n'omubiri kefunye nange ndi mu kibuga waliwo akayimba kasipimika Young Mulo ne Shiba usinga ogenze ku origin eri ya Mulo lwali ofunye eno kolabo naye agiragira mu konega sinyo luyita balugobye mpankuwe Irene Ntale mpankuwe mu bigobye ebyo waliwo awo Omeze n'oluma Rema n'amakula ne B2C baby Omeze n'oluma tukyali within the process Mutai wage lunakwate mino oluyimba lwa myezi nga mukage but it was such a very beautiful luganye ne wona tukakoluyimba luganye please oluyimba luganye oyakalukwata bayo ne byakwata kenyo myezi mukanga lunakwata God ye bade swangiza ven temunuma oluyimba lwa gospel lwako freezing olwali dia Jasmine nalo luganye sirumanyi na dumanyi sibibala King Saha ne B2C nalo sirumanyi ntomayo lwero Saha sibibala nana asigale ku mwanyi Commander Rajon Black luganye teruliwo Believer Unknown lulungi Believer nafuna Believer Unknown lulungi ku TikTok ko lutambula oli yerowoozezza nnyo ono yasiriza kutegeera njalwala remix Shiba ngali ne Aronix njalwala original nungi bal performinga bulungi ne mu bantu wano luganya zunga ne bali kusaji walinga Shiba performing balikola bulungi lubereko olukiriza kuchakala nakubwa Ava Peace lufu twazigala kuchakala nakubwa si lufu naye luteruliko luina ebigambo ebikwata naye nga ddwo biwato Rachel bulungi lwayita mulwagala Maria olwa Vairota andi babiri kasita bayita lwo lumanyiddwo Maria olwa Vairota Vairota onovuka yekomba emimwa abadde akala yekombewa akayimba ka forever ka Chris Evans tukyavotinga Vairota soka munyonyole twagala tumanye waawo olwa gundi ne Ankoroni olimba lisinga je yakola concert regular siri regular lwa maka guli tutuyingiza siri regular yatuyingiza wana ne Vairota yabadde ne show forever Chris Evans linda ko Vairota tetunamuyiwa oba tetunamuteekako Vairota temumanyi nze omanyi nze Luganyi abeera nga ine enviiri nga yekomba bwati forever aka Chris Evans forever mukulu Luganyi afunayo ennyondo kale Ozambe Dista Mudra Divairo mukale Ozambe Shifula n'oligino yezo zonna nungi uziyitawo kunya King Saha ne Mudra Divairo lulungi kwagala nnyo ka baby naye jangu kunya Luganyi okay kale lukushuta by stream of life choir nambemu olusuku but n'oluyimba lukusuta abana babadde wano
obadde ologedde nga twagambye dda nti nambemu agende lulungi kale tumalirize yeyagaana bali ku CD tumalize ne John Black ne Pia Pounds style mama gwalina style. Do you know that song? John Black, Pia Pound. Presenter lero simutegedde. Owuliddeko Nawolovu mwamuyisizaawo. Twagala kutunnyonnyola enkudi eriwaawo. Enkudi eriwa. Oluli tubadde twogera ku bayimbi. Enkudi eriwaawo. Kati tulonde ennyimba 5 ezisinze. Ennyimba zo muwulidde list. Enyimba zo 5. Hey, baddemu enyimba nyingi. Ani zendese bulesi nyingi ne mulonda. Yo top 5 songs. Yo top 5 songs. Buli omwandi ogena londezi. Nakugambye dda abadde Yesu, Judith Babirye, Ndikuma Vivi, Judith Babirye, Emirembe Ngalo, Misa Kisemakula, Kinawolovu, then ne maliriza ne olokutano. Oluno oluyimba lwa Joyiranda ne Nawolovu. Yogera ezizo bino byebivulu ebisinza okusala omwaka guno. Ebivulu oluyimba lwa Joyiranda ne Nandolavu. Big Eye. Oluyimba lulungi. Bukanye ennyimba zo 5. Byaddala. Number 1. Nawolovu. Number 2. Nkudi. Number 3. It's okay. Number 4. Bikusaana. Lukusuuta. A stream of life. Choir. Ennyimba zo 5. Lukusuuta. It's okay. Tulina Dawa. Tulina Nawolovu, Nandolavu. Ne tubeera ani omulala mpaayo olumu. Nkudi. Kati eno party yasemba nzaji hosting. Njagala kwogera nze concert zange ebbiri. Ngenda kuwo nzali mu kuintroduce. Ngenda kuwo njagala kuintroducing. Ali gogenda kuono nze kansoke zino ze shonga bano bo basaba ku mataba kuba amabugo gaba gayiseeko. Bannange Big Eye ekintu kino yatuuka ng'ayina abantu n'abenjuye tebaggwayo. Bannange ne Gravity omutujjule byali birungi erugogo naye ate ezeetoloola countrywide zo za piikinga munaalayira ab'e Masaka mundabyeko nnyo awo taddawo ab'e Masaka bo bamugambirawo ffe wano omunyongoli nga tannajja todda okitegeera kaakati era n'omulala nga naye yetaaga okubaako byayiga ab'Ebonizi temukiddangamu ebyo ebivulu tebaweza baziisa 3. Kale nze concert zange bbiri ez'omwaka esookera ddala acidic vocals newuunya nnyo cause yakola ekintu ekyenjawulo ennyo n'okuba nti show yatandikira awo show yasooka ate n'agiteera ddala awo it was really though ate ye concert ekyasinza okundisappointinga olw'ensonga ennyimba gye yayimba saajagala era siryagala kuddamu giwulira. Acidic vocals gwe twali tumayine yajja ku stage byali byanjawulo. Ne concert ey'okubiri Saalongo Siraaji musajja yali wanjawulo okubeera nti Saalongo yasalawo n'agenda erugogo ekyo kyokka kimumpesa respect ey'ekikekyakwago. So wetutyo wetulabisole namba omuntu wali nnyo omuvule bwe guti natuka nagwa n'afa ekikolo kyo otuka n'ogamba bannage asaanidde kubaga omuvule ogwo ogamba bugambe nti kangulinnye kyasinza okusala totenga Saalongo wange esokera ddala yaba Ebonize yakutte namba emu Saalongo abadde ali mu kisooka naye ate kati olwo yamugjeewo bamutadde mu kyakumeka yafunye abagenyi bakulu n'abantu nga 4-3 tebaweze na 10. She ey'okubiri ya Saalongo Siraaje okwepampalika okulinnya omuvule nga tekulinda ddala amatabiko yeekwata. Saalongo akwata nga kyakuna. She ey'okusatu yali ya Gravity omutujju yagaana tugamba main show. She ey'okuna ya Big Eye lisodene kyagaanira ddala kyagaanyemuko mukambwe so sheze zikyagala Big Eye ey'okutaano nze maybe show eyasinga okunsala y'abaana abo nkwebaza ki lukusuuta oluyimba balita lukusuuta naye abantu bamanyi nga nkwebaza amaziga gogadde omanyi bwombanga esaala zotazeemu
Mbese utino kola 28th. We are coming. Choir it is unfortunate into choir yimbira ku background music. That is so unfortunate. Nali nsubiranga obwana buno ngenda bula buli omwalina nga malobozi gabo gava mike wana akajja buli omwalina ka taped mic wano bano ku sati but with the originality of the song ne buddawo ne obuzino obuli mu TikTok video bukyuka namwe abantu ne muteekayo kamera mu recording. What were you recording, you fools? Yes, omuntu azze kuyimba ku CD atenga wa kwaya is about solo faz do re mi fa. Tebaba kubira live je mwali mushu. Tebatu kubira live. Obwana tubusubidde tusasudde empozi Serena yaffe amatala bagajjeko ne butandika okwekyanga mu butete yene. Ko CD. Ate namwe omuteekayo iPhone zaffe ne mu recordinga. Shows the face that CD chobola tetukyakulaakulana mu live performances bya CD ebyo kane si recording bya kisibu but they are good at their music. All right. Nga tunaba kumaliriza waliwo show endala ezijja bbiri eya Spice Diana ne Catherine Kusasira January ziri ennaku z'omwezi nga 10 January. Spice ali ku Serena. Ate Spice yagamba oli mulabanga mama wange. Spice agamba 10 years of experience. Twajogerako Bento, we had a show about it. Spice ali ku 10 years of experience. 10 years of experience. Catherine yoza ali ku 30 years or 40 years of experience. Enkola ya taxa giko Catherine ya alesa bulesi ki show egenda kuba ku Ani nenga Catherine amaze myaka ananga. Dayemba bulireko. Kenya. Asala gatigana. Kenya Ayagala kumwongeramu. Mbabulireko. Waliwo ekivulo ekigenda okuba mwaka ogujja. Ne mugenda kulaba music. Insaba Sophie Nantongo lwataddeyo ekivulo bannange temumuzizika. Twagala ku music. Oina copyright ku nnaku. So kolinde. Njogedde byange era teyantumye. Neda kansoke njire bweni. Manyo omukyalo yagenze namwogerako. Kansobire towadde bantu kulo okumubuukinga oba waliwo yambuukinze already. Ayinzo ba setting. Baone kati ba promoter ba. Ona settinga. Waliwo Singa mbadde nina sente. Asettingira muntu. Wani mutegeze. Fulitaya. Onasobola okufunira bamanerenda notegeka. Onasobola omukyala we nabo bali awo. Eza ono mufunira Eddie Bondwe yawolanga mawula. Eddie Bondwe yawolanga mawula jenga Kale omwaka 2024 the entertainment wise amukama nga ye mubwezi tusobola okubeera weekend ejjange nakuzomezi 28 the weekend show kasita amasavu tegana agenda maaso nakuba nti gawoma okujja okubaweereza kubanga tujja kuba mu gandalo. Yes, of course. So bakukakasiza nti bagenda beera weekend ejja tugende maaso okubanga tutematema kubuulira abakoze ebinaabeera ku boxing day ekiwatulo yabadde Christmas eyekiwatulo embozi girinde kuva wange kubanga eri ntuuka ssaawa 3 ez'okumakya. batubula ani akumenya ukani mu mbeere mu oba endala tujja kubanga tubeera ani akumenya uka munne abasidi omususu ziri erinnya lyange mbadde ne kansona Mutebi side eno mbadde ne Bukenya Media Benito Straiter mbadde ne Bukenya Media ava kusula Motors mukwano gwange bagamba nti sekukulu yino naawe ennaku zino ebbiri ezibulayo gituukako lwaki tofuna emmotoka n'obanga weevuga. Bukenya Media byabikolako mukoneko okuva wali kusula Motors enamba y'essimu eri 07 7 ojja kuba ofuna Bukenya Media butereevu newe bansonga siza mmotoka omanyi every time bajja mu inbox ya mpaka namba ya Bukenya yayogera ka 10 Teresa we ndakaba omukadde ke yamyaka kutegeza Qualson Painters UG bano bagamba nti ekyokulongoseza enjuyo ne bagikusigira kalangi kye bakola naddala mu biseera bino ebya sekukulu bajja kubanga bakusalirako balance omukozesa embirala mbufu bakubireko ku 0705 19 36 botyo wetulabise atubagaliza sekukulu ennungi mukwano gwange muli ebitafutafu mugende maaso okuba nti mujyeyagaliramu ebabeerera ennungi nese bulungi yena mukama abatukumire tujja kwatagana ate olwo.